Antonio Mugabo ssentebe w'ekyalo Kalungi mu muluka gw'Ekimukunda mu ggombolola y'e Kasasa yakwatiddwa ne banne abalala okuli Peter Kaliisa, Joyce Nabakooza, Jenny Mbabazi ne Joseph Ssengabi nga bonna bakwatiddwa olw'okutta Wilson Tindyebwa ow'emyaka 5 n'oluvannyuma ne basiba ekinnya mu lusaalu ne bamuziika. Kikolwa kino nkivumirira era nze mu mbeera yange ndowooleza ddala nti omuntu akola ekikolwa nga kino mutuufu aba tasaana na kubeera mu bantu. Nze kyemmanyi nti omuntu ne waba alina kyakkoze wandibadde tomusalira musango kutuuka kumutta kubanga Katonda yatuwa obulamu era yandibadde asalawo okubutujjako. Naye nvumirira abantu bonna era nsaba abakozi ba gavumenti, abapoliisi, ensonga eno mugikwate nga nkulu kubanga abantu baffe bakyayinza okufa bwe bati ng'era mu mbeera bweti, naye bwe tunaabalaba ate ng'enkya mubatadde kijja kutukosa. Okusinziira ku batuuze kigambibwa nti bano baasoose kumukuba nkumbi ku mutwe okutuusa lwe yafudde ne bamuteeka mu nsiisira ye ne bagikumako omuliro, kyokka bw'ataasiridde ne bamusimira ekinnya bwe baamusudde era kigambibwa nti babadde bagamba nti abbye embuzi. Akaweewa mbu basanga afumba byenda naye mbu nga kaali kaweewo kubanga embuzi bw'eba yali nnamba begiridde atya amangu ago ne batalaba yadde bigere byayo okuba nti babiraga abantu. Kaweewo kennyini ke nawulidde boogera nti okuva luli we nawulira ng'afudde kaali kaweewo. Ereko ddala ng'amateeka bwe gagamba kubanga ye muwagizi w'abassi ate nga yeesa abassi. Omu ku bano yabadde mu bbaala Ekimukunda n'atandika okwewaana nti baamusse, kwe kugenda n'ategeeza ssentebe w'eggombolola y'e Kasasa Timothy Mbaziira naye eyagenze ku poliisi. Akulira poliisi y'e Kyotera Patience Baganzi ko n'akulira Bambega Erakai David Ibanda bakulembedde mu poliisi okukwata abateeberezebwa okubeera abatemu. Nga poliisi tukivumirira nnyo. Omuntu tasaaniddwa kuttibwa mu mbeera eno. Kuba sitole eriwo eri nti Tindyebwa abadde mubbi wa bisolo ng'abba nnyo embuzi. Era information gye tulina nti era abadde yakava mu prison mu myezi nga 3 emabega. Naye nno tekitegeeza nti bweba akwatiddwa mu kikolwa kye kimu abantu basaanidde okumutta. Ekyokutwaliza amateeka mu ngalo tukivumirira nnyo nga poliisi. Bano basoose kufuna lukusa mu kkooti ne basimulayo omulambo mu kinnya n'oluvannyuma ne gutwalibwa okwongera okunoonyerezebwako. Ibanda ategeezezza nti ssentebe ne banne n'abalala abadduse bakyanoonyezebwa wonna era nga yonna gye bali omusango gubagguddwako.